naye bannange obulamu kintu kikulu nnyo. Petro ayokya mu ngeri eri ey'amangu ennyo, era bannaffe bano abasinga obungi abamu ng'abaana bato batufuddeko mu ngeri efaanana bwetyo. Era tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abafudde nga bali mu mayumba gaabwe, kubanga Petro adduka mangu nnyo. Ate kasita okoleeza kasita wabeerawo akaliro konna, Petro adduka ku sipiidi gy'otoyinza na kutegeera ey'amangu ennyo. Kale bannaffe abo nabo abamu babadde mu maka gaabwe, abalala babadde mu bizinesi zaabwe, era Petro n'abatuukako n'abatta, n'ayonoona ebintu bingi nnyo, property byonna byafudde. Sizza ekiragiro nti abafiiriddwa bonna, buli famire efiiriddwako omuntu waayo, bagenda kufuna miliyoni 5 zibayambe mu kuziika. Ate era n'abo abali mu malwaliro, abali mu kujjanjabibwa, bajja kubawa miliyoni 1 zibayambeko okulaba nti bafuna obujjanjabi. Ab'eŋŋanda z'abantu bano abafudde, era n'abo abali ku malwaliro nga bali mu mbeera etali nnungi, nti kitalo nnyo okufiirwa kuno. Tukubiriza abantu bonna nti bannange, ekigambo kya Petro naddala abo abatambula ku nguudo ennene, ba drivers, kubanga kati driver tutegedde nti driver yadduse, naye ate batugambyeko nti driver yagezezzaako okugamba abantu nti mudduke, kubanga bo babadde akimanyi nti Petro adduka ku sipiidi, naye ate abantu babadde baagala okujja okwefunira ku mafuta ag'obwereere. So you may meet some people, yes, might have gone there to pick fuel, and not out of desperation, but out of ignorance. Kateeka egenda kukolebwa mangu nnyo okulaba nti abo abafiiriddwa ebintu byabwe byonna ng'abamayumba naki bajja kubanga gavumenti eraba engeri gyeyinza okubayambamu. Abantu bayidde nnyo, naye tugenda kufuna DNA okulaba nti tusobola okuidentifying, okumanya abantu, buli omu asobola okutwala omuntu we amuziike, naye nga kitalo nnyo ddala.